Bismillahi wa baad. Tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala. Fal'aana mu kaseera kano tugenda kubeera nga tulaba eddaala oba obukulu bw'okuyunga oluganda. Nga tutunula ku kyafaayo ekyaliwo ku mulembe gwa Hajjaj ibn Yusuf Athaqafi. Abasinga obungi mumutegeera yaliko omukulembeze w'Obusiraamu mirembe egyatukulembera. Nga Hajjaju lumu ekyafaayo kino kigenda kutulaga obukulu bw'oluganda oba obw'okuyunga oluganda. Oba olaba eddaala lya muganda wo gw'ozaalibwa naye shaqiiki n'omwana gw'ozaala, olabe obukulu bwe, ne bbaawo oba omukyala gw'owasa. Ekyafaayo kino lumu Hajjaj ibn Yusuf Athaqafi yasalira abasajja basatu omusango. Abasajja baaleetebwa mu maaso ga Hajjaji nga balina emisango ne gibasinga. N'asooka n'abalamulira n'alagira okubeera nga babasiba, n'abateeka mu kkomera. N'asalawo okubeera nga baggyibwako ensingo abantu abo basatu. Kati ku lunaku lw'agenda okubeera nga bonna abatemako emitwe ng'abaggyako ensingo olw'emisango gye baali bakoze eminene, omukyala omu kyava avaayo mu abo abantu abaali bakungaanye n'agamba, ya Hajjaju, abantu bano bonna b'osalidde ogw'okufa mbalinako akakwate, nnako we mbayita. Hajjaju n'agamba ati, obayita otya? N'atandika okubeera nga atema omu ku bo. N'agamba ati, omu ku bo oyo omusajja asooka bba wange, ati ye bba wange. Ati ate ono owookubiri mutabani wange, mwana nze amuzaala. N'agamba nti ate ono owookusatu oyo muganda wange shaqiiki, taata ne maama be bamu, muganda wange mwennyini owa Nnamaddala. Kati Hajjaj n'afunamu muli mu mutima ekisa. N'agamba ati kati ku bonna bano abasatu nkuwadde chance, wolerezaako omu. Gw'oba owolereza yenna bwe tugenda okusaasira abasigadde tubeere nga tubaggyako ensingo. Hajjaju n'abeera nga buli omu alindirira omukyala agenda kulondako ani ku bano abasatu. Ng'abasinga bamanyi omukyala ku mwana we oba oli awo ajja kulondako omwana. Hajjaj ibn Yusuf yabeera awo ng'alinda omukyala, n'amuwa akadde ke. Omukyala n'asiriikirira. Hajjaj n'amugamba, londako omuntu omu, gw'olondako gwe tugenda osonyiwa. Omukyala n'agamba ati, muganda wange gw'oba osonyiwa, gw'oba osaasira, abalala batte. Hajjaju n'awulira nga muli, n'agamba, ne yeewuunya nnyo omukyala ono asazeewo. N'agamba, tulekewo muganda wo, tutte omwana wo gw'ozaala, tutte bbaawo. Omukyala kyava amugamba yamubuuza, lwaki osazeewo okubeera nga muganda wo gw'oba otaasa ku bonna, ate omwana wo mwennyini tumutte ne bbaawo. Hajjaji n'alinda ansa y'omukyala, n'amugamba nti, amma alwaladu fahuwa mawuludu, nti omwana owange gwe nzaala, alwaladu omwana wange, fahuwa mawuludu, ye omwana azaalibwa buzaalibwa, so nti saawa yonna nsobola okubeera nga nzaala omwana omulala. N'agamba nti wa amma zawuji, ate bba wange omusajja gwe nafuna, fahuwa mawujudu, ye omusajja waali. Ne mu bano abakungaanye wano mulimu asobola okufuuka bba wange. Omusajja ye waali, ne wano we tukungaanye wano omusajja waali. Namugamba ati ne mu bo muli n'abo abaali banjogereza ne nsibakkiriza ne ndyoka nzikiriza ono. So amma zawuji fahuwa mawujudu, so omusajja bba wange ye waali. Naffe abaami bwetyo tubeera. Omukyala asobola okubeera awo n'agenda n'ofuna omulala, kubanga bo bwe bali abakyala. N'agamba nti amma al akhi fahuwa mafukuudu, ate muganda wange fahuwa mafukuudu, ye taliiwo, kuba maama ne taata abaatuzaala baafa dda, ne ku nsi tebaliiko.
sinawe ngenda kubeera nga mbajja nti ate banzalire muganda wange omulala yeguyika gwensigazaawo omu. Nagamba nti amma al akhu fahuwa mafkudu, ate muganda wange ye taliiwo, singa oba omusse sijja kuddamu kufuna wa luganda lwonna ku nsi. So ng'alaga obukulu bw'oluganda, alaga obukulu hadithi eno oba ekyafaayo kino kisa eno ejja ng'ereeta obukulu bw'oluganda, nti bantu bangi mu nsi muno babeeramu. N'abeera nga atuutuubya abantu, oluusi mukyala n'amwawukanya ab'enganda ze, naye ng'ate omukyala saa yonna asobola okulekawo. Naye owooluganda Allah mwenyini we yateekateeka bw'atyo nti oyo agenda okubeera muganda wo. Kiringa maama waakuzaala, tewakola application nti maama wo yalina okuzaala, wabula Allah yasalawo nti oyo maama wo y'oyo, tosobola kukikyusa, yamala osalawo. Kaabe taata akuzaala, tiyandibadde yasinga mu batata bonna, wabula olabanga Allah yamala dde osalawo nti oyo taata wo. Kati Allah yamala dde oteekateeka ebintu by'edduniya, kyova olaba n'emaali y'obusika yagigaba nga tewali yadde gwe yeebuuzizzaako. Mu Qur'an temuliimu bigambo bya mubaka mu kugaba maali y'obusika. Allah yabeera nga atematema nti muganda waafuna kino, maama wo bw'ati. Obukulu bw'oluganda oba obw'okuyunga enganda bwankiza okusinga ffe ebitulabankanya ku dduniya kuno eno. N'osanga oli ng'akyayaba enganda ze lwa mukyala, n'osanga oli lwa mwana. Nze okusobola ku mwana ntabuka, naye ng'omwana saawa yonna asobola kulekawo. Naye owooluganda lutosobola kufunayo wa luganda mulala singa aba akuvuddeko aba agenze, kuba maama ne taata baamala dde okuzaala, baafa n'okufa. Abo b'osigazza ng'abantu ku dduniya. Bano abaana osobola okuzaala abalala. Omusajja omukyala asobola okugenda n'ofuna omukyala omulala. Abakyala bangi, abasajja bangi tebabeeranga omusajja oba omukyala tabeeranga ensonga ekuviirako okwawukana ne famire zo. Yenna mpuliriza mbakuutira muwulize kisa eno mufunemu ekyokuyiga, kubanga omwana osobola omuzaala, omusajja oba omukyala osobola ofuna omulala, naye owooluganda lwo, nze wano muganda wo, tolina woogenda kunzija. Singa mba ngenze, maama taata singa aba afudde, teri katale ke batundamu ba maama oba ba taata. So mwenna mbakubiriza nga mbakuutira aya mpitirivu mu Qur'an nga zikubiriza okubeera nga tuyunga enganda n'okubeera nga tulongoosa wakati w'enganda zaffe. Mbakubiriza mwenna okubeera nga mufuna ekyokuyiga mu kisa eno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.